Jane mama we ne muganda we mwanyina omuwala. Ne bangamba tuwo omwana agenda abere ne jjajjawe amukimiringako ku mazina mwami Kadima omutima gunnuma sirina wetandikira sina namba ya simu. Kati wayiseewo bbanga ki? Mwami Kadima ateebereza omwana gwe batwalanga wa myaka ena kati obudde buno. Omwami bamuyitaani? Ye Lukenge. Omutabizzi mujigenza jitya akutusibwako Euroform sleep better. Ne bannafe aba Euroform abagamba sleep better ojja kubanga webaka bulungi ng'osula ku mufaliso gwa Euroform. Kino nkigamba nyina experience mu kyo nti gwe nkozesa Euroform yeyekka agenda okubanga akuyamba. Kale tuyina leero emergency oba ebigote biraze leero lwakubiri tuyina omukulu aziwana tukyalidde ntagala kumusuza atambula olugendo luwanvu kasooka tubuuze katubulire kimulese taata kazindalo kasemberere uli otya munnaffe? Nyendiso obulamu olwa mulungi sebo nsaba ombulire amanya nze Lukenge Deogracious. Lukenge Deogracious. Kye kikulese ku beati? Kindese ku beati waliwo omukyalo omu yaweereza obubaka bwano ng'anoonya omwana we yabula. Ojja kunyongera ku ddoboozi. Ng'anoonya omwana we yabula. Omwana oyo namumuggyako nga wa myaka 43 awo. Nga wa myaka 43. Omukyala nga bamuyitaani? Bali bamuyitaani Nannyanzi Debula. Nannyanzi Debula. Mwesanga wa? Mukono. Yes. Nannyanzi Debula Mukono wawulira ku mpewo nga ayogera? Ng'ayogera okubona namuggyako omwana we taddangamu kumulaba. Tampulira wendi kati ngayagala kulaba ku mwana we. Ngayagala laba ku mwana we. Nannyanzi Debula. Omwana omuyina? Mwana muyina. Kye kyakutwaza omwana ebbanga eryo lyonna n'otaddamu kumuwa ku mukyala wo? Awo omukyala yaŋŋamba yasooka n'azaala omwana oyo yamala n'aŋŋamba omwana wange yasooka kumuzaala nga tangambye nti wange kabiri yaŋŋamba nti wange ndimugaba baba wange mumpa agendewa ewaffe kwe kuleeta maama wo maama n'amulaba n'agamba nti omwana mumpe agende mbeere naye kakati awo ne tuba nga tuwuliziganya naye wakati awo kuba mu mwaka gwa 2015 awo empuliziganya yange naye neekola ki nevaawo ku mukono munensengukamukko nabanga takyampula n'ennamba ye nembulako naye okuva olunamutwalira awo twali tulabagana nga andaba mbuuza omwana we nga n'ennamba ya maama agiyina ng'ayogera nabo era nga singa yalina ennamba ya maama andibadde yagenda dde omwana gyakola ki gyali naye kati wakati awo ennamba ya maama nevaako neyange naba nga tanfuna ne mumukono nembanga yali tamanyi wammwe? Yali tamanyiyo nga nange simanyi waabwe. Soyeza mwalabagana ebbanga ttono? Twalabagana ebbanga ttono kuba twayagala yali muwala muto 21 n'azaala omwana oyo mu 22. Mwesanga wa? Mukono sayidi kinga okola biki? Kigunga nga gy'oli n'olisanga eggwala nga litiba butibi muwala muto naye nga likyali muvubuka muto naye wali okyali muvubuka. Mwenna mweyagala muli bato. Omwana bamuyitaani? Omwana ye Nalukenge era namubulamu ye first born wange mu baana bange. Nalukenge ani? Maria. Ayina emyaka emeka kati? Kati ayina emyaka 21. Yabakuza asoma akola? Yamala okusoma n'agenda ne ku kkoosi. Omukyalo ono Debula mujjukira nga twogera naye wano kyetugenda okubanga tukola kwe kumuyita mukwatagane alabe ku mwana. Omwana abadde nga takusaba kulaba ku nnyina? Abadde nange kibadde nga kinoma omwana nga mbuuza tineze maama wange ali ludda mukwogeranga naye yaŋŋamba nga bamuzaala Masaka naye nga nange Masaka munene era kati nga sikyalina kontakiti naye omwana gajja n'akimbuuza banasooka ne mulimba yasooka n'alooza maama ye maama wamugamba nga maama wakuzaala yamukuza kati tamanyi na maama we bwafa segezagenda otandika okutegeera nga alaba jjajjaawe alina jjajjaawe kati kyepaka jjajjaawe yamugamba nti anze ndi jjajjaawo gamba tata wakubuulire maki maama wo kati wakati awo nali nawasayo omukyalo oli omulala n'abanga amwagala n'abanga ye maama n'aŋŋamba tobuuzaabuuza mwana mubuulire ekituufu naye mbaga kati ngenda tutandikirawo omwana Debula yambulako kati mukama mba ndi awo nga baŋŋamba tiwaaye twawulidde Nannyanzi Debula nga ali ku biiti ng'agamba mujjako omwana we kali yakiyisanga mugamba nti namumujjako mubi naye ate waliwo twatiisa naye communication wakati awo negenda nebula.
tusanyusa okulaba nno tusanyukidde ddala lwakuba tewalaze naye era obugenyi wandi busanze nga webuli ne tubukuwa ate munnange omuntu eyali bakuyita yali azaayi bw'ozaawuka ne tukulaba naffe tuba tuddamu amaanyi kitegeeza kati bwamulaba asobola n'omugende wa jjajja n'alabira ddala omwana bwe kiri buli kimu n'omwana nalina n'essimu ne Maria alina essimu akuze basobola okuba nga boogera naye njagala communication agijje ku jjajjaawe kwegamba amuconnectinge kuba omwana ayinza okuwulira enamba ya maama we n'abuka yasooka agenda alabe ku yamukuliza omwana jjajja abeerawa Mubende ali Mubende yabeera n'omuwala gyali gyabeera gwobeera wakati nzisaawa zino ndi Mukono oli Mukono ng'oludde mu Mukono omwo nakakomawo nali siriimu nali nafunamu emirimu egy'enjawulo nensooka nvaamuko naye mulimu ab'eŋŋanda kale era ku kyobala bamanyira programu bagiwulira ab'emukono bantegeeza ensonga baali bazimanyi baali bamumanyi nga bwe zaatambula kale tweyanziza nnyo no tusiimire ddala tokoze nga bataata balala sijja kubuuza kyembadde ngenda kubuuza omutima gwe guŋŋamba nti sooka obuuza omwami we ekyabaawula n'omukyala naye omutima gwange ngugamba gukuleke kimbuuza kiki ekyabaawula twali bato mu mutima gwange twali bato era kyovula mu kufuna oluutu yangambako nti ali lubuto yandatira mwana tetwabeerako tebatufumiriganibwa era we yali akola namusanganga nemweyagala tujja mufunya tujja bakonectinga nkimanyi ne Debula awulira kati Debula tunoonyeeko tukuwe buli kimu ekikwatagana ku mwami ono omwami atuuse wano taata w'omwana atugende nti omwana gyali mulamu alhamdulillah atambuza obulamu tulaba ati n'ebisinga kaawa tusala mbuzi tuzisale embu tuzikoone amanya g'omukyala agogedde gonna Debula yenna Nyanzi Debula mu maloboozi ga baamu recording yagamba akolera kayabwe mu kampuni y'Abachina kampuni y'Abachina mwamukyala ennyo nnyo mugamba nti agala musajja yamanya akazaala mu basajja bameka nga bamulekawo mukyala we kayabwe oyo mutegedde bana abeeka tutegerezeko omukyala oyo tujja mufuna ati bayinza okuba nga tawulidde awulidde ategeeze ekyobumanyi twamufunye dda mu kampani y'Abachina agenda kulaba omwami kituufu nnyo tuba tusaba nti bwaba nekibanga kigize kyemanya jamufuna naye era netaata asobola okugenda mu kampuni y'Abachina era n'omulaba kubanga yayogera wa bwasangibwa ntukiza obuvunanyizibwa ekituufu okoze bulungi bayida okujja wano ate kati kankubule bantu bangi betufunidde abakyala n'abaami nga bava naye tebadda kutuwa buko naye gwe okoze bulungi n'ojjira ddala kukinyola ne tulaba gye biva Debula otegedde taata w'omwana omutegedde waali wano wazze atuuse omwami amanya Lukenge de Gracias mwami Lukenge idea yange yino njina izo buli kimu zira ate wali mutawaana ekikoto tulaganda muntu wotukidde wano buli kimu kiwedde tweyanzeege omwami buli kimu kiwedde we balo kubangoze nongera okuddamu okwebaza kale byebyo byolwaleero tetujja kusukkawo nnyo tugenda kuwataganya bantu bano babeere nga bakwatagana alabo omwana we ajalaba omwana we Kadima namayanja akukabogoza mujigenze gitya beat from ekintabuli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi bwana kabogoza kulu omuwulidde muwulidde kale ate ansirike zijja kyogera nze era omukyalo oyo okubagala ate osanga nga n'omukazi ono akyayina omuntu akyayina omuki ate ekizadde nga bakyalina okubaako kye bagamba oli mwana muto n'emyaka egyo emyaka 21 ng'era olinda oyo omu sikulinda olwo bintu munsi ebijja automatic ne bijja automatically nebijja ne bitambulirawo kale tetusobola kubanga tusukako nnyo ntwagala okwebaza nga beyo ku mulimu sebo basiga bagenda nze wanfunanga kirabo nyinza okugaana ate nga nkyayo kale
abakozi mbwangu mukwano ng'oli myaka 18 bano beetaaga abakozi abawala n'abalenzi wakati w'emyaka egyo gyegambye ku matabi gaabwe mbifo omuli Kampala n'emiriraano okukola nga ba storekeepers n'emirimu emirala mingi bagenda nti emisaala mulungi nnyo okumanya ebisinga ojja kuba nga obakubirako ku nnamba z'essimu zino zengenda okuba nga nkuwa eyasoma n'ataasoma gezaako olabe ate mukwano gwange 070 nkaaga 5 6 nkaaga 5 baku 0 mukaaga 0 23 kinana mwe 07 mukaaga 0 23 kinana mwe abana kabogoza ngenda kubanga nkumona ekibimba ngenda kubanga mbo tulya Christmas ndirina lingi nnyo lingi nnyo tusemberera ennaku enkulu eza sekukulu kale